okimanyi nti Mpuuga yakutte Eddie Mutwe? Nkimanyi. Gwomanyi we kitadde abo? Wekitadde Nuupu. Omanyi we kitadde Nuupu? Ne Kyagulanyi waako ku Kido. Sajja w'okutira yamukuggyeko ate n'akulaga nti nkyamulina. Ate ng'obadde naye emyaka egisukka mu 10. Ate ng'akulaga nti mulina. Tokanga amulina akwegaseko emyaka 5 emabega. Exactly. Omanyi kitegeeza ekyo? Kubanga ono bodyguard we kitegeeza alina buli kyama kyonna. Buli lunaku Eddie Mutwe lwasula munda kyeraliikiriza Bobi Wine okufa because bamusaba kyekiddako kati eventual atendo walirwa n'abako byayogera byatandiyogedde kuba ku mbeera gye bamuyisaamu kubanga kati bo bano ekyo kye basinga okubala nti essaawa eno omusajja we ow'oku Kido tumulina tulaga amaanyi go we gali ontegeera kati ate bakulaze nti story yonna etambulira ku Mpuuga batakubye abakulina Oshaka chingaza kukulaga. Politically mungeri yo kwa ebyo office ne byekiya popularity Bobi Wine toina omukwatirako. No Febye bizibu byetufuna all the time. Nti February toka. Kakati mu Buganzi toina kyo mugambayo. Kubanga abantu kubalabanga kati. Ya kutomumuli. Ogwesubi, ogwenchuka kyo. Naye mu technicalities Mpuuga mulalamu. Experience Mpuuga mulalamu. Nti akubye Bobi Wine hands down. Kati Mpuuga agenda kosa technicalities ezo ne experience. Ayongera okusigala ku kyalo kino kye tuliko ekya Uganda nga wamanyi. Mpuuga mukufu. Abwegedde. Kyalida kwa kimala. Walaye kunswera ngemaze okulyanga ngemaze okumira embuziyo. Atayinsola nakutambula. Ogikuba emboko nga weeri awo. Naye ng'embuziyo tekyadda. So kati Mpuuga akuse kati ano nabwonoonye. Wali asobola okukola disaster yenna. Asobola okukola disaster Bobi Wine ne Nuupu yaako n'agikuba ekigo. Obulungi nnyo. Naye ate tasobola kudda mu kifo kya Bobi Wine. Ontegedde bulungi nnyo. Kati ekyo kino okitegeera nti omukozi w'ewaka asobola okunywesa minisita obutwa n'afa. Naye nga tasobola kufuuka minisita. Naye nga tasobola kufuuka minisita. Kati ekyo nkibagondezzaamu okyadde kulevo y'omuntu wa bulijjo n'omuntu wa bulijjo ategeere kati nsegedde bwe nti kuleni ya Mpuuga nti Mpuuga akutte akuggyeko baagala mu kalulu akaddako Mityano ogifiiriddwa okisegedde tagenda kuwanguza baagala kyokka naawe kifo kifiiriddwa sonyiwa omuntu oli akugambe nti omusango ngugula omutadde nze omusango ngugula abantu basuubula n'entalo fe mu Uganda kati waliwo ebintu byagamba nti olutalo ndusuubula tigundi alwana nani ne gundi kyo namwagala dda nawulirako ali muzungu alina lweyagala osuubula lwa seeka oli nakwata olutalo n'alusuubula n'alukozesa ye entalo ze ekyo kigabo kiwulikika ng'ekyokusaaga but that is happening anyway kiri nnyo ne mubalooya nti ne mu gavumenti olwaleero bano omusango baagubasuubulako bo balabanga ogwa bulijjo biki oli bwe yayogera gundi Jodo Ssenyonyi bwe yayogera n'agamba tujja compensatinga bo ne bagira gavumenti neegusuubula kubanga bano baagala neeguvujjirira ne bagamba ffe katubagulire jampa mugende mu additional statement muwe obujulizi ffe katubagulire jampa zammwe ogambe kiki ekyabula jampa emitwalo 2 n'essimu ebaliamu emitwalo 45 bw'obalamu sente mmeka ndowooza emitwalo nga 8 tukulaba obukadde busatu mugende kati mwongereko additional statement ogwo musango tugwagala tugulinamu interest mugambe nti baateekako obwambe byonna kati ebisigadde mugende mukole statement nga ejjudde ewera ng'ematiza state ogitwala mu kooti and that is how things work nti olina okwegendereza kyekiri kyeŋŋamba abantu bano akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya atali lubuto kakozese nayeteekateekera okufuna olubuto kakozese kuba kajjanjaba infections omuli UTIs omuli candidiasis omuli kabootongo syphilis omuli ne gonorrhea endwadde y'abazira ateeka oil ebigambo ebyo biwulidde abantu bayinza okuba nga balowooza tunyumyamu binyumye gwatawanyizibwa infection omuli UTIs omuli candida omuli syphilis omuli gonorrhea okozesa otya nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi asiibwa mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil abamu basiiyibwa abamu babutuka abalina athletic foot
ebigere ebyononeka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga ne bireeta kaboni mugere kozesa neem oil musiigamu nga bw'onywa neem tree powder. Kale nkubuuzizaako amakya leero Siriota munnaffe atugoberera weebale nnyo weebale ddala oli ku mukutu gwa Kimbo wa updates nange muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbo wanze ntabye okubanga ate tunyumyanyumyamu embeera ya bunyogovumu naye ate ffe ekyo tekitugaana genda maaso nakubanga tubaweereza studio zammwe mulina zaapugradinga studio za wabweru ne muzigira twagezaako okuteekawo palm tree enteekateeka nebayitamu balekawo ebinazi naye tujja kuyama ankoko ezo akyuseemu atuteekerewo shelter alina oteekawo embeera tutambule ogamba ki ndi bulungi ogamba tuli bulungi mpolampola tukola bye tukoze abagaya ne bagaya abasiima ne basiima naye ffe tutunuulidde ekintu eki tugenda mu maaso tusonga mbeere kama mbaya ni mbaya tusonga mbeere tulina ensonga bbiri zetugenda okwogerako olwaleero katusooke n'eno bagala bata mu luzungu first what ekisooka kyekikola kitya first things first. Okay. Yes. Tusookere ku musango ogugenda mu maaso oguli e Masaka gwe twalabyeko omwana Edi Mutwe bwe bamulese mu kooti nga tategeerekeka nga akankana okufaako obufi ku musango ogwo gwe bagamba nti yaguza nti yakuba abamawulire ab'e Masaka. Musango ogwo ojjukira bulungi okwali kuziika okwali ebitundu by'ekiwangala mu Lwengo. Kozi bali baziika muganda wa eyaliyo wekiti eyali Secretary General wa Democratic Party bali bamuyita Mathias Lugabekera kati muganda we yali abeera Bungereza n'afa ne bamukomyawo bajja ne bamuzza kuno kati ngeri yali ebyobufuzi okuziika okwajjula ebyobufuzi bingi era tujjukira lunyo nga Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu atuuka omukolo ogwo kwaliko ne Bampuuga ne Abedi Bwanika naye embeera yali yamaanyi era omukolo ogwo gumu Abedi Bwanika kwe yakwatira Kazindaalo n'akwata ndowooza Kataagwe Kyagulanyi mu bulago yamulibwa ati lwaki otta Mpuuga lwaki otta abakulembeze lwaki okola bwoti tulya bisiyaga biki Mpuuga muteeketeeke n'ebiringa ebyo wakati Abedi bwe yali ayogera waliwo omuntu yajja n'amuggyako Akazindaalo omu ku bamulekwa abo mu lujja olwo yali abasobola okulaba vidiyo yali ayambadde ekkanzu etaliiko kooti etegeeza mu Buganda okubika asibye n'ekimyu ng'ataddeko ne galubindi mu maaso n'agezaako mujjako kubanga byali ayogera byali biraze obusungu amaanyi ate nga omukolo guli gwakuziika biki omukolo bwe gukyankalana biswaza n'ebyo ebintu nze byanswa nze navaako ne kuziika kwa kojja wange nga bye biriko nga gundi ayogera Bobi Wine kasa atandika okwogera nga tuziika gundi nga tuziika wane waffe ewa gundi nenvaayo anyway nali saba byabufuzi because ffe tufiiriddwa mumuleze komedi wammwe wa byabufuzi so mukino engeri emufujja yali nti wa byabufuzi byali tebisobola kwewalika of course kati era embeera eyongera okusajjuka mu kusajjuka ennyo eyali kalabalaba omukolo gwe yali Medin Sereko Medin Sereko anoonya engeri yonna y'okukakkanyamu abantu kuba abantu batandika okugobako Abedi Bwanika Kazindaalo nga obimanyi vaayo ayita mulyannyama munenyama akakanye embeera munenyama embeera emulema naye munenyama yali mugezi kyakola n'ayita Kyagulanyi ajja ayogere nga abantu gwayinza okuwulira kati Kyagulanyi bwe yajja nati yayogera yayimba buyimbi kayimba tuyina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo kati abantu andika okuyimba ne bayimba n'amaana akakanya embeera nazaayo Akazindaalo omukono gweyongerayo ebyo byonna nga biwedde waliwo mbukeyosi abamawulire bafuna okusomoozebwa bakubwa n'ebiringa ebyo era enkeera waliwo ne basaba Nuupu ebetondera kubanga nti ababodegaadi ba Kyagulanyi be baali babakubye Nuupu nakyo yakola kuba yagenda nekola press conference neyagamba banemusonyiwe naye wabawe byayonenese mutubuulire mutulegene ku butambi tusobole gundi ngabyogera ni Ssenyonyi mutulage tusobole okukola compensation ne disciplinary actions tujja okuteekinga eri abakozeko effujjo kye bataakola bannamawulire abali bamaze okuteekateeka boycott bayava ku munnaabwe gwe bayita Fresh Magamba abakulemberwa e Masaka bagenda bawaaba omusango ekiwangala kuba omukolo gwali kiwangala mu musango ogwo bawaaba kuba kubaana kuba nyagako kubajjako bintu byabwe bitambudde kumbe
waliwo kirabika abantu alabagana ne bakola additional statement kuba kati case evunane baba Eddie Mutwe mirimu okukwata ebiso n'okuteeka obwambe ku bulago bw'abantu ekitali ku mukolo gwa kuziika. Anyway eyo wala nnyo kozi bingi ebibaddewo. Omulamuzi yabadde mu musango Abdallah Kayiza yagambye wadda asoma ebiri mu musango byonna abavunaana twageze kizula nga mulimu Abedi Bwanika n'empuuga kozi yagambye nti Abedi Bwanika agamba nti yali asituse okuwa speech waliwo owanuupo yajja museko agambye ddala nti no Eddie Mutwe yayagala omusikako akazindalo wakati mu kwerwanako yali Eddie Mutwe yasika akazindalo yali Eddie Mutwe yali musajja mulala omu ku bamulekwa bewaka omusajja namwetegereza naye it wasn't Eddie Mutwe tetwandibadde era kyovula banze nabagambye free Eddie Mutwe and free everyone ne bino bebagamba mbu simanyi yabba mitwalo 2 ne jampa ebintu ebyo nsobola obisasula bamute okyegedde ekireetedde abantu obusungu n'obusungu buno bwolaba abantu ne bava ne mu kulowooza naturally ne balowoozesa obusungu ng'oli olaba ayogera ekintu nga kya busiru naye ng'akiremeddeko baba bogereza busungu kwebyo ebiba bikoleddwako tosobola kukwata muntu lwa jampa simanyi nongamba nti nkusibye lwa jampa n'emitwalo 2 n'essimu ya Tekino mugamba azisasula oba zireme nupo esobola okulemererwa okusasula ezo sente because gundi tebamuzaala Masaka Eddie Mutwe kitegeeza ekyamutwala e Masaka yali agenzeeyo nga waliwo ye bodyguard ontegere bulungi nnyo kati bodyguard bw'aba ng'akoze ensobi mu kukuuma omuntu tebakwata bodyguard basamoninga nanyini ki bodyguard ngaera bwe kiri nti singa president abakenso byakoze basamoninga president bwakola omusango basamoninga Anthony General oba government singa bako omusango na Anthony General's office simu 7 yavunanyizibwa kwe gwala government basibanga bagiwabira musango metire tegwa mu kooti naye muliundi makaji walabe president ngayimidde mu dock Anthony General kitegeeza ki nti bwe babanga basamoninga balina okubeera organized bategeere who is to handle bino byonna byetuliko bye bireetera obusungu buli eri abantu batandika okubanga bakola ebyo ebintu by'ekiralu leka tulizoninge mu ngeri ennamu oli bw'aba yazizza omusango avunaanibwe mu butuufu bwabo temuwetaweta makoona because agabakona galeeta ebiki kubera Eddie Mutwe yabadde mu kooti yafudde okufuna omukisa okugenda agamba ne banina omusango gwe naza munsalire gundi bamusalidde mu nnaku 2 aliwa gono yasiriwalira ku gundi ku baana be Mitiyana ono muwala Nabosa bamusalidde mitono bamusalidde mitono yadde yasalira emyaka nga 2 yabadde asaanaaga kubanga ebyo bye byonoonye eggwanga lino nti gwe tegeera kiki ekikulese okukola oze kulwanirira ddembe oba ozze ate creatinga chaos because oli wano oyambadde obukofiira bw'abanno nti oli wa Nuupu n'ebino byogera tebina bwe bigattira ku Nuupu bigitola kati yagenze gundi anaalonda atajja kulonda so kali mukino abaana otunulira embeera Eddie yagidde mukomera n'omusango agamba nti gwe yakola really okubba jampa n'enkuba gye bamukubyemu n'ennyunya yagaye tebamuteeka mu mazzi okumala weeki ennamba ng'ate bamuwanise empingu netuuka okumusala netuuka ku ggumba ebyo tosobola bibba esingako however mu mbeera yonna gy'alimu ali bubi ekika ky'ekibonerezo tekivaalinga n'ekika ky'omusango nedda ate abantu ab'emisango emitono babonaabona nnyo simanyi amateeka baba agakola bata simanyi naye abantu abakola emisango emitono amateeka tegategeera amateeka masiru nnyo galinga nyumba ya Nabbubi amateeka omuntu asinze okukola akasankano yabonaabona genda neeruzira ab'emisango emine bali mu apa prison n'okulima tebalima naye gwe bba enkoko ogendeyo mwe mukeera muyola kalimbwe mukola ki naye bali bano bannaggwadde abakola emisango egy'obutemu bali eri ne TV balaba
lwaki abasajja bano abazanya politics bamuzanyira ku bulamu bw'abantu ekyenkanidde awo? Ye nature ya politics bwe mutyo bwe mwamukola. Omanyi Uganda nakugamba Uganda erina politics waayo. Ffe tetulina on politics gwe tulina mu Uganda tali anywhere in the world. Ekisooka president yasooka okukolera ettima mu ggwanga lino yakwata ekkubo n'ajjawo political education. Abantu bangi nnyo n'ebyobufuzi tebabimanyi. Yoli kasafuna sente zivuganya. Fetwafuna akakisa ne tusomako ku political education ne tubako bye tutegeera ebitono ng'akyasomesebwa. Kati ate bwe twamalawo ne bamutujjako ne tuyingira kati twategeera kati ffenaffe ffennyini twenoonyerereza kubanga ku internet kwali political education ontegedde. Kati ekisse ndowooza omuntu kasafunamu esente ezitandika ebyobufuzi. Wano tewali byabufuzi bino ebyobufuzi bye tulina omanye byakyenyaje ebyobufuzi yandibadde qualification. Omuntu yandibadde asoma political education ategeera politics kyeki. Kati Museveni kyobulaba nga abafuga okubafiirako ye yasoma political education. Is very aware of what he's doing. Amanya nti bwe nkola kino kigenda kuleeta kino bwe kireeta kino kikola kiri kikola kiri. Alina chronology y'okutambuza ebintu bye. President yakuleetinga problem ye yennyini agisolvinga. Nakirabako. Waliwo omugenzi akuleetingawo problem bamala gikuleetinga mwenna ne mugigwamu kati najjanga Sevilla n'abasolvinga. Kankweyo obusinaalio bubiri. Mu Kampala wano waliwo omukyala bamuyitanga Jennifer Musisi. Ye yamulonda. Jennifer Musisi nakola. Bwe yajja n'agamba ono omukazi Jennifer Musisi. Nkoze ekintu kye sinabangako. Yaviddeko okugwa mu Kampala. Omukazi we nawo obuvunaanyizibwa ne muwa ne ssente empitirivu naye nga ye Museveni musanyufu kubanga ye kye yali ayagala mu Kampala. Atiteekawo najja n'ayagala atereeze. Ye kye yali ayagala kyatuukirira. Ekirala nakiraba ku mugenzi Father Rukodo. Yaleeta ekyabapasa bagende basome. Mugende musome. Ye bwe yabasinkana ate ye minisita we. N'agamba biki byaleeta. Muli bapasa Katonda yabalonda. Naye nga tokimanyi nti no president aba ne meeting ne baminisita be. Buli mande bajita cabinet meeting. Cabinet meeting kakati era resolution za cabinet zezireetebwa ebweru. Kigwa kitya mu ddakiika kibeera kitya nga minister atembesa ekintu nga cabinet ekiteesezzaako tekikkiriziganyizza nga n'ebintu ebimu ebijiibwa mu cabinet. Kubanga samoningira nti nawulidde oyogerawo nedda kino kyetutunda this season kyetutambuza gamba n'ebintu ebiva mu cabinet bye bireetebwa mu parliament bye bitwalibwa mu seeke. Exactly kakati ekyo kyenkugamba. So Mwami Kalule Bwana Kalungi ensonga eno y'okukozesa bannamawulire b'e Masaka bayingiza mu musango omukambwe bwe guti kwa natunulire mu mbeera eri mutwe gyafaananamu. For God sake singa omusajja yafiira mu kkomera nga gwe munnamawulire yagala n'owaaba nti bakubbako jampa nga watwala musango ndi bakubbako jampa etaweza n'atwala esatu nedda ono n'afa ku mbeera. Buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe. N'omuntu gwe babbako jampa naye yeetaga justice. Yeetaga jampa. Ontegedde. Mu mbeera yonna leka olaba kati ekituleetera ebizibu byebyo nti bannange bwafa no leka tubeere b'amazima. Buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe. Gwe MP oba gwe politician yenna bw'oba olina ky'oli mu kuyisaawo togezaako nnyo kunyigiriza abalala bonna kubanga that's what is happening today. Nti olwaleero waliwo ffe mu Uganda abantu abatakkirizibwa na kwogera. Ontegedde bw'oyogera ekigambo nga tekikwatagana n'oli kyalowooza baba baakuguze. Gwobeera walidde. Gwoba walidde. Bw'oyogera ekigambo bw'oba nga toli wa NUP oba wa NRM ekitali kituufu. Mu nsi eri however n'ebituufu gye biri. Mu nsi etegeera otegeddwa okubanga you can be eyo independence gye boogerako kyetegeeza. Tigweyogera kino nange njogere kino but ekitugatta weekiri e Uganda ontegedde bulungi nnyo. Kati abantu baffe eyo level baagivaako olw'okuba tebamanyi politics bo badda mu mbeera yakunyigiriza nti kwegamba bw'obanga towagira kyempagira saagala nakusanga mu kkubo. Ontegedde bulungi nnyo saagala nakulabako kati ebyo bye bivaako kino kye tuli mu kudiscuss. Abamawulire bano nga bamaze okubeetondera era bano bebagamba nti babakolako justice ne bagamba tuli beetegefu okuba compensating just mutuleetere ebyayonoonese naye we are on this level tuli sorry ate bo ne beeyongera ne bagenda ne mu kuki akitegeeza tebaamatira oba si kyo. Remember kati tulina ebintu bibiri wano mu ggwanga ebyobufuzi byafuuka business byanfuna. Kati gwe ojja kusonyiwa omuntu oli akugambe nti omusango ngugula.
omutadde nze omusango ngugula abantu basuubula n'entalo ffe mu Uganda kati waliwo ebintu nagamba nti olutalo ndusuubula tigundi yalwana nani ne gundi kyo namwagala dda nawulirako ali muzungu alina lwe yalagala osuubula lwa seeka oli nakwata olutalo n'alusuubula n'alukozesa ye entalo ze ekyo kigambo kiwulikika ng'ekyokusaaga but that is happening anyway kiri nnyo ne mubalooya nti ne mu gavumenti olwaleero bano omusango baagubasuubulako bo balabanga ogwa bulijjo biki oli bwe yayogera gundi Joel Ssenyonyi bwe yayogera n'agamba tujja compensatinga bo ne bagira gavumenti neegusuubula kubanga banebaagala neeguvujjirira ne bagamba ffe katubagulire jampa mugende mu additional statement muba obujulizi ffe katubagulire jampa zammwe ogambe ki ekyabula jampa emitwalo 2 n'essimu ebaliamu emitwalo 45 bw'obalamu sente mmeka ndowooza emitwalo nga 8 tukolera obukadde busatu mugende kati mwongereko additional statement ogwo omusango tugwagala tugulinamu interest mugambe nti baateekako obwambe baatutulugunya byonna kati ebisigadde mugende mukole statement nga ejjudde ewera ng'ematiza state ogitwala mu kooti and that is how things work nti olina okwegendereza kyeki kyeŋŋamba abantu bano naddala mu abanuupu ntero kibagamba mwene mulowooza nti nze mbawalana bati mbagamba nti olina okubeera smart obutafuna bizibu bifaanagana bwe biti nti oli asobola okusuubula olutalo olutali lulwe kati gula omusango gumusuubule ne bakutulugunya ku musango omusuubule nalina n'okukoojera ebintu by'otaakola naye nga bo balina kye baagala bagiseewo nga kya byabufuzi kubanga byo byabwe kati omusango bagubagulako oyogedde ekyokusuubula ne nzijukira balooya balina enkola y'okusuubula emisango naddala ng'egyo egy'amataka bibalemye owoza kakati bwe nguwoza ne nguwangula omumpaako gundi naye kale sebo mukama waffe n'aguyingira n'atemako ettaka lye kati nakino bwe kiri nti omusango abano bagubasuubulako dda gwe boolowooza mbu nno be bannyini musango tebakyali bannyini musango bagusuubula kati gavumenti yekuttaani yeyina edi mutwe mu lutalo olusuubule okitegedde era erutambuza bulungi buli kimu kitambula nga bwe kiri era tobuukabuuka n'ova eri ekimutwe bamukwatira bwerere nedda omusango weeguli just ekyenjawulo tebagukola ku gavumenti bagukola ku balala kati bano ne bagusuubulayo katisegaza onaagusuubudde waddembe ogwongerayongeramukko nga era bw'onoosuubula ebintu nojja neyongeramu akasente bw'osuubula ettaka lyo wasuubula miliyoni 2 olitunda 2 anti oba oyongeddemu oyongeramu n'ogira n'okola kino olifuna ekyapa ezazaki kana ng'olitundire miliyoni 2 yagula 2 ekitundu bwe bityo katugenda tambula mu mbeera yakwesuubulako emisango ate nga wetulaga waliwo emisango egy'okusuubula miyitirivu nnyo kati gwe olina kwewala kubeera mu misango anti waliwo embeera etasoboka ate kati embeera etasoboka ng'ekyo Kyagulanyi agenze kuziika agenze n'abadivasite ttiimu ye kakati waliwo ekiri very funny bano bonna si banuupu si be baalwana Museveni yalimwawo yasuubula busuubuzi okitegeeza kugamba nti omugezi yenna kikyakugambe political science nti omugezi yenna wano yagenda okulya gwe oba nange ngenda nsuubula ogwagundi nalaba agwa kuteesa mu bulago sekikubo Museveni yasituka mubezetozakalaba okitegeera kyekyekugamba nti kakati gweolina okutegeera awo Museveni yaliwo kyolwa Museveni eyatta omuntu eyafiira mu Amerika bamuleete bamuziike bo bakolere yakavuyo ye Museveni akifunemu. So the idea is very simple. Yala business amazole etebwa. Exactly. Eriawo katale. Nti mu politics mulimu kyabayita opportunism. Opportunists. No opportunists. Nti opportunists bo balinda kati olwale tewalabye abantu nga bambala obukofiira ku nuupu. Hey, they take an opportunity. Nze nakugamba nasuula. Zinandibadde mu nuupu. Walina jibukira wali. Naye kati tosobola bakulabanga molo boto oyo molo. Naye waliwo abazzi oyinza okugirawo. Lutamaguzi yazze. Nedda kati zo ndaba level gye ndiko. Waliwo bye sitasobola kukola. Olw'obulungi bwange. Okuma ekitibwa kyo. Olw'okuma nze. Erinnya. Waliwo bye sitasobola kukola. Nti ne bwe mba nkyusizaamu mu ndowooza. Waliwo bye sitasobola kukola ki? Kukola. Ontegedde sisobola kutuuka ku level y'aba Betty Nambozi. Kubanga nze waliwo ebintu ebimu nze kwesuubula nze naturally nina ekizibu nze I have a phobia
for wrong things, a very bad phobia nti nze bwe ndaba ekintu ekibi ngenda okwejjukanya nga ne bwe mbanga gwe nno kigamba siye mutu ngenda okwejjukanya nga nkyogeddeko newankade tewabadde wakukyogerako nengaba ye kati oba tekyo nayogedde kyaki but because I have that nze saagala bintu bikyamu nga waliwo alternative ogenda n'alternative ogenda n'ekituufu yes because waliwo ensobi gyokola nga ddala olina ogikola waliwo ensobi zokola ng'osobozeewala oba teyogerako ku mbeera Eddie Mutwe yabadde yafaananye bwe yazze mukomera teyafaananye bulungi era ffe tusaba kyebweda kyensaba era kyensaba ne buli omu don't free Eddie Mutwe alone free everybody buli yakwatibwa because waliwo abakatwanga balina emisango ne Eddie Mutwe alina omusango awe mugenda okolera ensobi era balooya be tebesiriwaza ne badda mu politics bawoze omusango no kyegezako gamba omusango mugulu olwedde obote waliwo ekiribwa ekiti waliwo emisango nga balooya basobola owoza era n'oteebwa okusinza ku mulamuzi bw'agulabyemu kati bano bamala obudde bungi wuliriza bano bamala obudde bungi mu kugira bano bamala obudde bungi mu kukakasa nnyo nti tebalina musango nti bamukutte byabufuzi ffe tukimanyi nti bamukutte lwa byabufuzi naye omusango oguliwo naye babeera mu kooti boogera by'amateeka mudiringako ekyo kyenjagala just nti omuguzi omusuubuzi omukulu aleka yatanaba kutuusa kwagala wuliriza balina okwegendereza emisango gya gavumenti mizibu nnyo nti omusango nze nali ndabyeko nze gwe wali obaddeko mu kooti nze gwe kooti ebonyaabonya anti nekoma obukoma bwoti mu statement ebazaayo ennaku abiri otegeera nekoma obukoma bweti ebazaako emabega batalina ndagamuntu ekyo kibazaayo ennaku ebibi ebyo eyo gye bayite ki ekooti kati bwoba odiringa nayo tegeera nti odiringa naye nti waliwo ebintu ebiro kati kankubuzenga begendereza obutanyiiza balamuzi kati labayo just njagala obeere human ofune sense of humanity bw'olaba kesi ya Eddie Mutwe nebe bagamba waliwo okugira olina esimu ye ya Tekino emitwala namutwala nebula oli mu emitwala abiri je jabula oli nti jambo yabula gundi akwata Tekino yali akwata Tekino alaka ina Tekino abakuumi be omukomi wa Mpuuga yalina Tekino olabanga emusango ogwo teguweesa Eddie Mutwe Beiro nedda bagimuwa kyembadde gamba bw'oba olaba weyitiye ebintu ebyessimu tebirina makulu guno gulimu omusuubuzi naye byonna mu byonna free all political prisoners n'abatamanyiddwako waye bali kuba waliwo abamu mwe lwakuba kati mwe mutaddemu amaanyi mangi kubanga ono mukwano gwa mukulu ontegedde toyogera bwotyo anti nze nkubuulira ye kesa eri ku face z'abantu era buli ebeera bagikwatanga bw'ebeerawo abasajja nga babanjiza abantu baasibwa amaanyi ge bataddemu ono mangi oyagala bakole ki ekisinga ku ekyo mangi era sengagala amaanyi ge baateeka ne kugunisa baamuti ani waliwo omusajja omulala bamwita Machete abasajja nga bakola ku Machete naye mwenyini ng'omuntu n'ayeekolerako munda eyo naye kati omuntu ali ebweru bayagala akole ki sagala oyogere nga bannabefuzi bakubagundi gwoli analyst nkikulaze gwa musango bagusuubula omanyi munene gyaba Machete misuubule n'egyaba Machete gyonna era nkugambisa gyonna misuubule kati ze kyovula baze bwe mmanja si banjako Eddie Mutwe obanja bonna nze manja bonna because bali bonna ontegedde bali bonna nabo bantu balina famire balina obulumi balina emisango emijweteke balina ki naye gwe giye gyabalulusa ebimu tobikola ki tobimanya lwaki kyenkugamba nti bonna bateebwe ontegedde buli aliyo ng'aliyo mu bukyamu akole ki ekintu kino kyenagamba ekyokunyoola amateeka emikono ne bagikola bati kyekirina okukola ki kyekyaleetedde n'abantu bino ebintu byemulimu ebyagundi ebya court martial byemwadde mugamba court martial mbi nnyo court martial si mbi bw'osoma ebintu byonna byonna nga babisomyemu nga babiteeseteese si bibi byabadde byetaaga kuteesaako obuteesa naye court martial ebeerewo kubanga tolina gyogenda twala abasirikale bali mu kutta bantu bagenda waliwo abantu abamu nga si musirikale naye nga yeeyisanga musirikale court martial yo esaana ebeerewo ku bantu abagwa mu kiti ky'obusirikale nedda waliwo abantu nga si musirikale naye nga yeeyisanga musirikale gwe kati kankubuuzeyo ekibuuzo kimu oba nali nkikubuuzizaako omusirikale afuuka ddi omusirikale agenze n'akola training amala kola training
ne bamurecruitinga n'ayingira. Ekyo kikyamu. Olwaleero kiyige. Omusirikale abeera omusirikale. Olunaku lwasalawo genda okukola training. Ontegedde? Gwe lwosalawo n'ova ewaka mu nnyumba yo. N'ogamba kaŋŋende njige, kaŋŋende mmaje, oba ofuusa munnamagye. Ontegedde bulungi nnyo? Just atali mutendeke. Katulina abantu nga bannamagye mu society nga si batendeke naye ng'omutima gusinga n'ow'amagye. Naye ekyo abantu bali tebakiwakanya. Okyegedde bulungi nnyo. Kyengezaako okulaga kiki? Kyengezaako okulaga kiki? Nti ebintu bino bino bye tukwogerako birungi. Ensobi eva mu kubinyooleza mmwe mu bikozese bye mwagala. Ontegedde? Kubanga bw'otunulira kubinyooleza tolaba akawaayiro kavuddemu. Gwe kimanyi nti akawaayiro bano abaasigaddeyo nga bano bajjowero Ssenyonyi bakoze komedi we bagenzi. Abaasigaddemu munda. Okimanyi bajjemu akawaayiro k'okwambala akakofiira ka red. Ne babagamba nedda. Akakofiira ka red omuntu omugaana otya okwambala akakofiira ka red ne kawunda suuti byavuddemu. Ate nga bye bayongeddemu obwongeze kawunda suuti eya bbulu. Anti nkugambye bajjemu. Kati nno kankubuulire. Kati omuntu akkirizibwa okwambala akakofiira ka red kasakutabako logo y'amagye. Andi waliwo yali ajambadde nga kuleka y'amagye. Anti jjukira bano bo kye bakola. Bano bo kye bakola. Omuntu ateekateeka etteeka alireeta nga linyigiriza. Kakati palamenti eriwo kulinaabululamuuko. Otegeera? Kubanga nze bwe mba ndeeta etteeka lyange ndireeta linyigiriza. Ky'obola nti liribeerako ne kubanga ne bw'olireeta nga terilinyigiriza era bano baliteesako ne balikola ki? Ne baliwagula. Naye kituufu kyogera waliwo kati ng'ekyo kyo badde ogamba nti abantu nga si munnamagye naye nga alina ebikolwa ebyamagye oli bamusanze n'emmundu waliwo abaakubye gundi recently gundi aŋŋambye wano ankokwezi waliwo abantu abaafiiridde wano be baakubidde wano ku mobile money oli yaze n'emmundu n'abakuba nabba kati abantu abafaana bwe batyo kati gwe nojja noŋŋamba mbw ate kati yajja kugamba nze ndi civilian. Oyo aba alina otwalibwa. Yajja kugamba nze ndi civilian. Oyo ye simulina akubuziba aba alina otwalibwa mu kooti masho. Naye ate omuntu agenze mu katale n'agula ekijiini ky'amagye ga Amerika n'agula ekikawunda suuti ye tamanyi kumanya nti anti kyekyo ky'obolaba nti amagye kati obolaba nti batandise obiteeka mu mateeka kubanga luli abantu babadde babyambala and people who used to survive. Gwokimanyi nti abantu babadde babyambala ebintu ebyo n'osanga abannamagye ne bakikugjamu n'otambula butambuzi n'ogenda. Tokirabanga kati kiri mu tteeka. Kati kiri mu tteeka nti luli kibadde mu mbeera ya kyenyaje ng'omusirikale omwe akuleka omulala n'atakuleka omulala n'akuleka omulala n'atakuleka. Era bwana Kalungi kakifuuse serious. Bwana Kalungi era kikola kya kunyigiriza olw'ensonga bweti nti bw'ogenda bw'oba otute principle ey'okufaanagana njakuwa ekyokulako ekyangu ennyo. Twagendanga mu masomero nga tugenze e Lugogo ogwo omwereso ogwabiranga e Lugogo bagukyaliyo gubaayo mwezi gwa 10 nga wali amasomero agasukka 40. Yes. Naye nga oyinza okwesanga amasomero nga 10 galina uniform efaanagana nga wakyusa baaji. Yes. Bw'ojja mu mbeera z'ebyobufuzi wano waliwo ebibiina ebifaanaganya kala na biki. Yes. Bw'otunuulira UPC ne NUP enjawulo ntono. Bw'otunuulira abakyala abakatuliki ne NRM oba NRM gw'olooza kale gwe bw'oleeta principle ey'okufaanagana mbw'olina ekintu ekifaanagana ekyaffe ngenda kukwatiramu eryo etteeka. Kati nno etteeka simanyi bwe walisomye si bwe bagamba. Bagamba batya? Tebagamba kyakufaanagana. Boogera ku kintu ky'amagye. Kyamagye gwe boyina kwali. Ontegedde bulungi. Lwaki oba okalakala ne batooni y'abandi? Tewali we bagamba kati wano oba ogize ekigundi ekifaananyiriza there nothing ekifaananyiriza. Ekyefaananyiriza bakijjeemu. Mu kusooka bibadde bali mu kugirako. Kati ebyo ebigambo byammwe kuba ne baleeti ebadde abantu bebakubye emiggo. Kati ekyo kyateredde. Kuba yeefaananyiriza. Kati ekyo kyateredde. Olaba kyengugamba olaba obulungi bw'etteeka ekyo kyateredde. Kati omwana wa Nuupu waddemu okwambala akakofiira ke aka red n'atambula n'agenda nobody agenda mumugambako kubanga luli omusirikale abadde tayagala Nuupu abadde amukwata. Bw'okimanyi nti abasirikale olumu bamanyi okukola decision ku luguudo naye yekolera etteeka erirye najja n'akugamba nti kaleete kini yawulinzi kati okyegeera kakati ekyo kyateredde nti kati omusirikale senga kukwatibwa nga bakamugjeeko alina okuleeta scientific evidence ekakasa nti akakofiira kano kaabwe
luli tekibaddeewo somala gatwala kintu kya muntu luli tekibaddeewo kati mmwe olw'okuba mwanyiga obusungu bwabayingira yogera ku bali nti ŋŋamba mmwe nti mmwe olw'okuba mwanyiga obusungu bwabayingira ebyo mubiraba bulala temukyakkiriza nakigenda maaso mu butuufu bwakyo. Nalabyeko ku bwana Mufumbiro ng'ageteeza emotion n'obukambwe obungi. Otalwa Mpuuga ne n'opulugenda komawa? Mpuuga w'amaanyi nnyo. Ntero gamba nagambako abantu ne bayomba naye ngenda kukiddamu muyombere ddala. Buli lwe muwogera bwe muti omundaga nti Mpuuga w'amaanyi okusinga Nuupu. Buli bamuwa amakulu. Kubanga nze baŋŋamba nze nawulirako ebigambo nga principal yennyini abyogera yagamba nti ebintu ebitalina makulu ku Nuupu tebabiwa makulu. Nze bwe mpulira nga Mpuuga tasobola tewali ku press conference ekolebwa mu Nuupu ku level zonna. Okimanyi Mpuuga babuloga bamwogerako aba Nuupu basinga okutya. Mpuuga abakulu ku level ennene bamwogerako ku level entonotono bamwogerako ku level zonna bamwogerako. Ontegedde ntandika okulowooza nti Mpuuga w'amaanyi okusinga Nuupu. Ontegedde kyengeza kugamba omuntu kiyinza omubeerera ekizibu ennyo okukitegeera naye nze bw'oba waŋŋamba nti ensonga ezitalina amakulu ziwa makulu. So bamuleke nze ntandika okulowooza nti kati Mpuuga w'amakulu nnyo be basinza omuwa vibe Mpuuga. Exactly bwe baba bategedde nti kale Mpuuga ye problem lwaki mumwogerako mwe mugende mulwanagana n'ekintu kino kyabadde nga tekyewalika ate nga balina nedda waliwo ebyewalika ku Mpuuga ne babyogerako nga byewalikira ddala kubanga naawe kyabadde ayogera kyabadde tekirina makulu. Abasajja bano baavaayo olunye ne babalaga nti tetukolagana nammwe tetukolagana nammwe. Ontegedde bulungi nnyo. Nanti kyeŋŋamba bo bannyini ng'ovudde ku kya Mpuuga nga nti oba asinga Nuupu amakulu na biki baba muwa amakulu. Naye ne wingi ya Mpuuga yonna gy'ebeera nabo bwe bakwata akazindaalo amafumba agolekeza kavule. Anti kati kankubuulire gwe akawulira mirundi emeka nga President Museveni ayogera ku Bobi Wine. Si mingi. Kale omwaka guno katugende mpola omwaka guno nzo bba sinaba muwulirako naye Mpuuga ne Bobi Wine buli akwata akazindaalo katugende mpola. Ekyo kiwa Bobi Wine amaanyi oba kimukendeeza amaanyi? Simanyi buli omu akiraba mu ngeri gy'aba akitegeddemu. Ekyo zeemu politically but let me tell you President Museveni ffe bwe twabeera emabega wa Bobi Wine at that time ng'ali mu people power kyetwayitaga people power. President buli speech gye yawanga yali ayogera ku Bobi Wine. Omanyi lwaki? Amaanyi gaali gamuva ne mu mugongo ne batabani ba Museveni abo baali bawagira people power nga waliwo n'abantu abamugundi mu NRM nga bagamba ffe tuli bya NRM naye tukkiriza mu people power. Ekyo tomanyi Museveni bwe kyamuteekanga nga kimutiisa era yalwana nnyo y'omu ku baalwana ennyo Nuupu efuna ekibiina people power efuna ekibiina era naye kifuna kibayita Nuupu n'agikwata n'agimanejinga kati yafuuka department ye n'agiteeka eri n'asirika era tekyagyogerako. Wali omuntu ayogera ku Nuupu ya Museveni kale yiyo eyo endowooza eyo sijagala kugiwulira muntu nga bw'okyogedde. Yani Nuupu neba ya Museveni ane batulugunya abantu. Nuupu si ya Museveni. Yani kira kyabyabufuzi ekiri mu bannabyabufuzi abawakanya gavumenti. Kati leero tegeera logic ono. Ebibiina by'obufuzi byonna biri under government ene ya Uganda. Byonna si Nuupu yokka, DP, CP, PFF byonna. Kakitwale nti bwe kibeera mu nsi yonna. Yes, bwe kibeera mu nsi yonna. Kakati president aba afuga yaba avunaanyizibwa ku bibiina ebyo n'entambula yaabyo. Ekyenjawulo ekibeerawo nti biba n'abakulembeze baabyo. Ontegedde bulungi nnyo. Kirasi monitor si aba nannyini ssomero. Ontegedde? Era tewali kyoyinza kukola mu kirasi nga monitor Edimasa kyatamanyi oba kale class teacher nyinza okuba nkikkakanyiza nnyo kale class teacher si aba mu mukulu w'essomero. Ontegedde? Era aba alina okusubscribinga ku ki ne bw'aba alina amateeka gafaanagana tasobola kukola mateeka ge gatambuza ssomero. Byonna byakola birina okubeera within
kacyenkugambe nti ffe kye twalina teyali kiraasi, ffe kye twalina kyali kintu nga kizze, it was an ideology nga bagiyita people power. Kuba people power Museveni agimanyi, ye yamuleeta ng'eyita mu kitongole kye baali bayita NRA. Buli muntu yalwana, n'atalina mundu n'alwana, n'abataali tamanyi mundu ne bagenda mu kiki kye nakugamba nti nno omuntu afuuka ddi omusirikale. Omuntu afuuka omusirikale lwakola okusalawo. Waliwo abantu abaagenda mu nsiko nga takwatanga na ku mundu nga bamulaga bulazi nti trigger yeeno. Omulabe bw'omulaba gonsooka munokola ki? Nonaza. Era byonna byonna nga biwedde ng'olutalo luwedde badde ate baba traininga bafuna babeera abasirikale abatendeke kye tuyita obutendeke nti omuntu n'atendekebwa. Mpuuga n'ekibiina kye oba n'ogwo mukagogo gwa DA n'amaanyi gatadde ku Nuupu anaaleta ku babaka mu palamenti. DA teriiwo. Eriwa ogirabawa erimu abasajja ba Lubowa baani Enule Lubowa ayagala Nansana. Enule Lubowa yani ali awo musajja wa DP bava mu DP eyo. Erimu ba Julie Kakande abo tebasobola. Juliet Kakande ombaka omukyalo w'e Masaka. Erimu ba Bedi Bwanika, erimu Kasibante Moses, erimu DA teriiwo. Just bano bekyanga bwekyanzi. Nze mbakubiriza besimbewo independent nalaba posta zaabwe ziriko nalaba ku posta ya Gondi yoyo ebyo bibi ebibiina biina ebyo bibi besimbe maanyi g'abantu andi kati basaaswa kudda mu Nuupu. Ate Nuupu bajagaza besimbeyo mu people power. People power anti ogambye yonna yayingira mu people power ye ekyaliwo, amaanyi g'abantu go gakyaliwo. Kuba amanyi g'abantu gali eno mu NRM kugambe twalina abantu mu NRM nga bagamba bo bakiza mu people oza baafa. Mpuuga ne Kyagulanyi asinga amaanyi muki mu byobufuzi. Kyagulanyi alina byasinga Mpuuga biyitirivu, ne Mpuuga alina byasinga Kyagulanyi biyitirivu. Singa bayingira Lwesa ani asinga okufuna vibe y'abantu essaawa eno n'omwaka ogujja. Essaawa eno Kyagulanyi because remember olina okutegeera nti Kyagulanyi alina abantu Uganda already ekiseera kiri mu kizibu. Abalina essuubi ly'enkyukakyuka nti essaawa eno tulina kye tuyita mob, the Ugandan mob enyiivu ennyo eyagala enkyukakyuka. Abantu abasinga obungi nga banyiivu baagala nkyukakyuka. essuubi baliteekamu oyo gwe balaba bote baagala kumanya ani azze kasita abeera nga abalaze abawadde essuubi nti nsobola okubaako kyenkola ki kyenkyusa. Kakati essaawa eno Ompuuga ebyobufuzi okuzanya empikizo by'obufuzi gyakizanyeemu omwaka guno gwonna asinga Bobi Wine. Naye bw'oyogera ku ogamba experience ebbanga lyamazeewo oba nga gyazanyeemu emyaka gino empikizo by'obufuzi amanyi okuweesa wonna wali. Kati okimanyi nti Mpuuga yakutte Edi Mutwe? Nkimanyi. Gw'omanyi we kitadde abo? Wekitadde Nuupu. Omanyi we kitadde Nuupu? Ne Kyagulanyi waako sajja w'okutira yamukuggyeko ate n'akulaga nti nkyamulina. Ate ng'obadde naye emyaka egisukka mu 10. Ate ng'akulaga nti mulina. Toganga amulina akwegaseko emyaka 5 emabega. Exactly. Omanyi kye kitegeeza ekyo? Kubanga ono bodyguard we kitegeeza alina buli kyama kyonna. Buli lunaku Edi Mutwe lwasula munda kyeraliikiriza Bobi Wine okufa because bamusaba kyekiddako. Kati eventual atendo waliwo n'abako byayogera byatandiyogedde. Kuba ku mbeera gye bamuyisaamu. Kubanga kati bo bano ekyo kye basinga okubala. Nti essaawa eno omusajja we ow'okukido tumulina. Ffe tumulina. Tulaga amaanyi go we gali. Ontegeera? Kati ate bakulaze nti story yonna etambulira ku Mpuuga. Mpuuga batakubye. Abaakulina. Oshaka chingaza kukulaga. Politically mu ngeri y'okwa ebyobufuzi ne byekiyaya popularity. Bobi Wine tolina omukwatirako. No ffe byebizibu byetufuna all the time. Nti ffe buli kakati mu Buganzi tolina ky'omugambayo. Kubanga abantu kubalabanga kati yakutta omumuli ogw'essuubi ogw'enkyukakyuka naye mu technicalities Mpuuga mulalamu. Experience Mpuuga mulalamu. Nti akubye Bobi Wine hands down. Kati Mpuuga agenda kosa technicalities ezo ne experience ayongera okusigala
ku kyalo kino kye tuliko ekya Uganda nga wamanyi. Mpuuga mukufu. Abwegedde. Kyaliddako kimala. Walabe ku nswera ng'emaze okulya ng'emaze okumira embuzi yo. Otensola nakutambula. Ogikuba embooko nga weeri awo. Naye ng'embuzi yo tekyadda. So kati mpuuga akuse kati anona bwonoonyi. Weebale kubeera musajja mugezi. Bwakujjako kati mpuuga ali ku level eyonoonera Bobi Wine. Bulungi nnyo. Kyokka ate mpuuga ali ku level, tali ku level edda mu kifo kya Bobi Wine. Kaddemu. Mpuuga ali ku level eyonoonera Bobi Wine. Naye ate tali ku level edda mu kifo kya Bobi Wine. Okategedde? Kabagezi bokka omusiru tozunga. Totusumbuwa. Omusiru linda comedy. Linda comedy store wejja Maria kyakusanyusa. Mpuuga wano waali asobola okukola disaster yenna. Asobola okukola disaster ku Bobi Wine n'ennuupu yaako n'agikuba ekigu. Obulungi nnyo. Naye ate tasobola kudda mu kifo kya Bobi Wine. Ontegedde bulungi nnyo. Kati ekyo kino okitegeera nti omukozi w'ewaka asobola okunywesa minisita obutwa n'afa. Naye nga tasobola kufuuka minisita. Naye nga tasobola kufuuka minisita. Kati ekyo nkibagondezzaamu. Okyadde ku level y'omuntu wa bulijjo. N'omuntu wa bulijjo ategeere. Kati nsegedde bwe nti ku layini ya Mpuuga. Nti Mpuuga akugyeko baagala. Mu kalulu akaddako Mityana ogifiiriddwa. Okisegedde. Tagenda kuwanguza baagala. Kyokka naawe kifo kifiiriddwa gwe bajja okiteekamu. Ontegedde bulungi nnyo. Nti Mpuuga ali ku level esobola okwonoonera Bobi Wine obulamu bwonna. Ate ne Bobi Wine akyakimanyi.